wali ku gogolo ng'okyali muto kyeka mu tamanyi gogolo gogolo alinganga walaba okuba slide ng'olaba tosobola bw'otuuka ku gogolo okkirya tosobola gamba nti breaks osibe bw'ova kasozi okkirya bukkiriza kati ngenda okulaba nga mpulira omutima gutandika okunkuba speed mpulira ntandise engalo okkankana ti simu yange nenvamu nga oneekola ki neegwa ngenda ogirondawo wansi bwe nti nzemu gikwata ngesikyasobola ginyweza nga era evaamu vi neekola ki neegwa instinct ziŋŋamba bankebere sukaali tuka ku doctors hospital juka isobola kutambula balita akagaali ba sukaali awo ne banteeka mu kagwilukyeya tutuuka wali omusajja ajjeko kakiitike nga mpurikinga wano kasaayi maama okebera sukaali nga ali 18 gaina nga musajja gwe you organize going to shut down. Tukwaniriza nnyo watulaba ku Media 24/7 mwebale kubanga awo twegasseko olunaku olwaleero nga okwanjulira programu y'olugendo. Nze Anyango Hilda Mbabaali kansuubire muli bulungi weewano wetukuleetera emboozi ez'enjawulo ezikuzaamu amaanyi n'ezo ezikutegeeza ebintu eby'enjawulo ebifudde ku bulamu bw'abantu ebisobola okukuyamba gwe ng'omuntu mu bulamu bwo obwa bulijjo mu bulamu bwo obw'ekikristaayo mu buli kyonna ky'okola. Era olunaku olwaleero kyazizza omwami ow'enjawulo nga oyo mwami Damulira bwe tugenda okuba nga tuwayawayaamu naye ebintu bingi byayiseemu Katonda amulabikidde mu ngeri ez'enjawulo nga amuwonya era nga olugendo lwe olw'obulamu yeetaaga alunyumye nammwe mwetaaga muluwulire era beera ku Media 24/7 tovaako tuli wamu naye. Tukwaniriza nnyo mwami Damulira. Nange nsanyuse okubaaniriza amaka gange aba Media 24/7. Ntweyanziza nnyo. Tuna mu kamera obuze oyo atulaba era omweyanjulire. Abaana batulaba amanya gange nze mwami Damulira Henry nga ndi musajja mulokole nalokoka emyaka mingi ndi musajja mufumbo happily married man nina abaana basatu 2 boys ne 1 girl muyita my only girl so and sabira mu church ennungi eyitibwa Great Tabernacle Church tuli Garugao musumba waffe musumba Philip Kaweesa tuli baweereza mu kanisa eyo nze omu ku bakadde mu kanisa ate mukyala wange omwagalwa he's a worship pastor mu kanisa eyo katukola emirimu gya nakyewa I'm a businessman nina kampuni ez'enjawulo tugenda okuba nga twogerako mu maaso awo so na kampuni ya DH Technologies tukola ebintu eby'enjawulo tulima tulunda n'ebirala eby'enjawulo. Olunaku olwaleero tuzze okunyumyamu naawe lugendo lw'obulwadde bwe wafuna nga teweetegese kubeera omuntu afuna obulwadde nga teyeetegese ne bukuyisa mu ngeri ezakukosa but then there are miracles there from the Lord and kyetwagala okuwulira olunaku olwaleero n'omuntu atulaba abeere ngazibwamu amaanyi. Wow. Nebaza Katonda nti ndi kyamagero era always ngamba nnyo abantu nti Katonda yampa second chance etasangika okuba omulamu. Nga bwe mbagambye nali omusajja very enterprising young man nga ndi successful nkola emirimu gyange bulungi very enterprising traveling back and forth ng'obulamu bwange bulungi ddala naye all of a sudden nenfuna ekirwadde ekyankwata kyesasooka kutegeera nti kyamaanyi kyatandika mpola ng'ebintu by'okusaaga kyajja mpola gradually. Kyajja mpola kitya? Wawulira mutwe, wawulira lubuto, wawulira ki? Nasooka ne mba nga alina fatigue kuba I used to travel a lot to the US ne mukonje bali mu Seattle eyo ate bakyalirako olugendo luwanvu from here to Seattle. It's a long journey
kanagendangayo emirundi like twice in a year kati nengamba obamma ebinyonyi okuwumulamu naye nagenda okulaba nga mpulira obukoowu si bwe buno obwa bulijjo ntandika okuwulira nga amagulu gange gatandika okunafuwa. Eryo ebbanga lyonna nga tolowoozaako ku ddwaliro? Yes, nga omanyi nga wakasooka okulwala osooka n'oba nga toyagala nnyo ogenda mu ddwaliro straight away. Naye after some few months nengamba let me check to my doctor. So nengende wa Doctor's Hospital Seguku wano nembanyonyola nti mpulira fatigue, mpulira amagulu gannuma, joints, biki ebyo. Ne bankebera. Doctor n'asanga ninamu kyeyasooka okuzuula nti nina uric acid mu magulu omwo mu joints nti mungi, then nanteeka ku treatment. Nembera ku uric acid kyavaamu mu magulu joints zino ng'olaba nnafu mu ankle ne mu joints zino ez'amaviivi ne wansi mbigere, ate nga n'ebigere byange mpulira bituyana ebbugumu nga bwe neewaka saagala bibika, engato njakwambala engato eziri open, saagala engato zaabugwa, tikeganga na discomfort eyo. That's how it started. Then ne bankebera ne banteeka ku ddagala nga bwe nkugambye. Then ekyavaamu ne nfuna clot wano mu kisambi kyange. I used to go to the gym nga nkolaakolamu nga bw'omanyi. So nengamba oba maybe neekoonyeeko mu gym awo okumutayimbwa saasooka kifa nokola nga kutandisa okuzimba eno ddala ebyaddala ebi serious. So I went to the doctors, Dr. Hospital, bakola bulungi nnyo eddwaliro ddungi. Ne bankebera ne bagamba olina clot. Kyantiisa nnyo ekintu ekyo. Bayita mukyala wange ne bagamba olina clot. Ne banteeka ku treatment ya clot. Yali tatambula clot? Yali tennatandika kutambula, Mukama yanyamba. Kwa naye ntaso gisiimulako loobu biki nga bw'omanyi nga kakuluma. Clot neeruma because ezibikira omusowa neeno. Owulira nga omusaayi tegutambula bulungi. Kati ndakutanga toddamu kugimasaaginga gireke, ne banteeka ku warfarin for about 6 months nga bwe bantestinga nejjange ekola ki nga emulunguka mpola paka bwe yakola ki paka bwe yagenda. Kati nebyo njogerako nti kati awo tuyingidde ng'omwaka kuba kati natandika okutegeera ebintu bino. That was 2000 and that was 2020. Kati emyaka giyiseewo mingi, about 6 years nga ndi mulwadde mu bintu bidde bijja bintawanya. Naye 2020 kati ate awo covid n'akola ki? Covid n'ayingirawo, kaba akavuyo akaali awo. Ndi mulwadde binsumbwa, covid naye akoze eki? Covid yatandise. Abantu tebatambula. Ne baggala ensi. Akati siyinza genda mu ddwaliro ofuna ekipapula ekikutambuza ojjukira that scenario yaliwo nga it was very hard for me. Kati nga mpulira obulamu bwange bugenze bunafuwa, covid yazze. But eventually ne banyamba clot ne bagiyigira uric acid ne bamu stabilizing. With that medication? Gye baasooka okumpa. Kati ate ne bijja nga byeyongera. Kino kikukwata ekya kikukwata. Kati kyavaamu taka okufuna olubuto luno nga lukola ki? Nga lulinga ng'oluzimbirira munda nga nekino ekinkutte waba ekiti wano mu nda yange. Dokita n'antestinga n'agamba kole test ya vitamin B12. N'agamba vitamin B12. Olukati nga clot tugivuddeko. Clot tugivuddeko. Omaze ne treatment? Treatment ngimaze, clot egenze. Kati bagijjanjaba. Katugenze ku lubuto. Juka twasookera ku uric acid. Ne bamujjanjaba biki amagulu. Oti yagenda mangu yasigala gannuma. Amagulu naye n'akenderamuko naye nga gakyannuma. Nezikenderamu katono. Nengera ebigere mpulira byokya. Katugenze ku clot tugimaze. Tugenze kati ku vitamin B12 deficiency. Semanyamba olubuto
omubiri tegwabsorbinga vitamin B12 dokita bwe yaŋŋamba. Naye bakugambako cause ya bino ebintu before the stomach, bakugambako cause ya bino ebintu ebirala nga nabo bagezaako okunoonyereza the acids and the clot. Tebamanyi gikaganga omanyi bw'oba omulwadde nga kyenzudde especially mu Africa one. People always treat ekikuluma symptoms. They don't treat the cause. Tugezaako bw'ogamba nti omutwe gunuma bakuwe Panadol, amagulu ganuma bakuwe eddagala ly'amagulu. Tetubuuza nnyo kiki ekireeta kino. But that is, I think that is a setup, and you know, because bintu bingi birina okuyitamu the processes and kakati tugenze testinze vitamin B12 deficiency batadde ku mpiso ya vitamin B12 eyo ne bakuba bukubi mpiso ziba za miezi nga 6 bazikuba wa ku kisambi wonna bagikuba kabina bagikuba bagadde ne bagikuba omubiri gube nga gufuna vitamin B. Kugamba omanyi vitamin B ono 12 ava nnyo mu proteins z'olya kati you absorb emnyama mata kati nga ate omubiri gwange tegusobola ku absorbinga bintu nali mbirya naye nga tegusobola biyingiza mu mubiri gwange kati nga gulaakinga ebintu ebyo nga bala kunkuba okubiki mpiso okuba nti nfuna vitamin B12 ne tumuyita mu process naye ya vitamin B12 nayo neggwa kati mba naakagimala aho tuyingidde omwaka gumu ndowooza nga n'ekitundu nga tuli mu kuzannyirira okwo bwe kutyo oli kino ova mu ddwaliro oyingira okomawo naye nga mweyo process olubuto owulira nga lulekeddeawo okuzimba era nga noterulekeddeawo kugamba nga nyongera bwongezi kibanga omanyi wali okubi ku ggogolo ng'okyali muto kyeka mwe temanyi ggogolo alinganga bwolaba okuba slide ng'olaba tosobola bw'otuwa ku ggogolo okkirya tosobola gamba nti breaks osibe bw'ova kasozi okkirya bukkiriza kati nange bwe nali nga mpulira ŋŋenda buki bugenzi endwadde zijja bazijjanjaba zibanga eziwonamu n'ofuna ekirala kati neŋŋamba bannange kyekintuuseeko Yesu Mukama. Finally tumaze okuvaawo mu scenario eyo kati ate eya vitamin B clot tubiiseemu uric acid bikyali awo kati ate nfuna omutwe tandika okunnuma gwanumira nza Sunday ndowooza nga 4 migraine w'amaanyi omutwe gunnuma batadde ku ddagala before wali oyina migraines no naye siina migraine nzege nali musajja nga nze naisirwa nze by the way nze nanyinza okumala emyaka obanga mmeka nga sifunye musujja I was very healthy. Mwaka kaseera abewaka bo nga bali batya no bami nga tusaba nga bwomanyi nti abalokole ebitutukako bikwasa Katonda. Mukyala wange mwebaza she's a prayer warrior. She's my pillar. Tusaba mukkiriza Katonda tulina fellowship yaffe waka obiteeka mu maaso ga Mukama nemusaba nibagenda bakujjanjaba ninga kintu kigenda bugenzi mu maaso tumanyi lwaki ebintu bigenda bikola ki byeyongera kati migraines zize omutwe gunnumamiza eddagala lyonna erya pain killers kati kyavaamu nali ntudde mu ntebe yange I have a rocking chair at home. I remember very well we had a friend of ours that come to visit us yali weekend emu tutuddewo ewaka nkutte essimu yange ntypinga bwe nti kati omutwe gulinga gwali gukakanyikakanye mu kiseera ekyo kuba amampa painkillers ezaali ez'amaanyi n'ensingo nayo ng'ennumirako ensingo oba wati wano nga bw'okyuka wuli ensingo ekuluma simanyi nti pressure eyingidde kati mma ntudde mu ntebe ntypinga okulaba ebigambo spelling zitandise okuzigwa ne simple spelling ng'ekigambo katugeze nti ekigambo have HAVE oba ekigambo door DOOR kati nga sisobola kispellinga mu mutwe gwange nga bwe mwana typinga pozi door kiri DO nga mpulira ninganga tasobola kujjukira bintu nga kiringa amnesia like selective amnesia oba amnesia bye biki sibimanyi but the fact is nga sisobola kuganga linganga omuntu atajjukira bulungi kigambo
ekiri simple nentya nnyo ngamba mbadde ki nentayipinga kati ngenda okulaba nga mpulira omutima gutandika okunkuba speed mpulira ntandise engalo okankana nga tolina gw'ogamba mukyawa nali ntudde mu buddiro lyange nga tuli na rocking chair yange ntudde nkola bwe ntayipinga my wife yali asiimuula kumpi nanga mu dining ne mukwano gaffe yazo tikyalira kati simu yange nenva mu ngalo nekola ki neegwa kati bwe yagwa ngendo girondawo wansi bwe nti nze mugikwata ngesikyaswala ginyweza nga yali eva muvi nekola ki neegwa kumaka kaseera they hadn't realized no nga nze nsirise kigabo banyumya mboozi zaabwe botumu ekigira nange ndi wano mpatikana byange kakati mugamba mukwano something is wrong kati mugamba kati ambuza kiki mugamba mukwano soko gye yangu gye wano omutima gunkuba esimu sinza gikwata kaganinga nga ataata nk'okuwunga ng'afuna mu ngeri yakantolooze mukyala yali azo tukyali ya mukyala wa musumba kati naye yalina pressure kati bwe yandaba ngeri nali ntandika okuba nga awungawunga sitegeera bigenda maaso n'akakyeko naye kafunye pressure bambi magezi ge okupanikinga n'agamba alina eddagala kalagala ka pressure nagaa tumweko akole ki amire kyeka pressure dadi emukubye kati nga ninganga agenda okufuna stroke side yeeno tuli omukono gusanyalala guno nga sikyasobola ne bwe nteeka omukono bwe nti mpulira siguulya bulungi ne mugamba mukwano munyaye muntwale mu ddwaliro nampa akalagala ka pressure kaweke nenkakubayo nenkamira mukyala n'akwata emmotoka speed n'anteekamu ne banteekamu awo nga ngenda naye nga sibitegeera ninganga awungawunga kantolooze ennaku za covid zali omwaka nga tuli mu 2021 oba nga tukyali mu 2020 kati abo baali bawoza otuta yuka baatutaamu awo ebaatutaamu covid yajjawo natandikira ne batuta tuddeyo ebintu byaffe ebirinomu kati olyabawo nga covid baatuta tuli mu byaffe kati munaaye bantuusa ku doctors hospital bagenda okumpima maama nyawo nga pressure eri waggulu eri yawaggulu mwezi babiri yawansi neyawaggulu yawaggulu eri mu 200 and something yawansi ngeri 100 oba 90 something nga tubagamba it was too high nebagamba gwe musajja gwe essaawa eno oyinza n'okufa ne banteeka ku drip awo bankuba eddagala ne banzikakanya mpola mpola nensiibayo paka kawungeezi nejjanga bagikakanya pressure nekakana ne teyakka nnyo okutuuka teweddewo neyakali yakakkamu ne bangamba kati genda eka ne bampa eddagala lya pressure lyemba mbeerako kati nfuuse candidate wa pressure ne pressure naye zze akati bannaaye byonna amala okubiyitamu ebyo pressure ntandise okumya eddagala lya pressure buli kaseera ntya mutima gunkuba bagambye ngule akamashini akapima pressure nkaguze kakati mba nkyali mu ebyo kati ngenda okuwulira ntandise okusanyalala kibayita okusanyalala okumanyi kati nga engalo zange zino gye zisembera eno nga mpulira ninga nga akutte mu musenyu like olusenyusenyu oluwanyu olwo ng'owulira tingling eyo ng'obuyisa obufumutafumita ne mu bigere byange ebisemba wansi obugere ng'owulira obuntu bulinga obukutambulatambula bukufumutafumita nengamba kati mbadde ki ne wano ku mumwa gwange wano newe ntaka okuba nga nfunawo numbness wano okusanyala saidi yawa nga bwe nnuma bwe nti omumwa gwange bwe nti ninga nga ataguwulira bulungi saidi yeeno katono mulinga owulira olya nga aluma ekipiira nengamba mbadde ki nzizeyo mu ddwaliro natawanya abasawo nze golaba nga sente zitugendako osasula bane eddwaliro litwala sente zonna buli kaseera ofulumya sente test ku test tuseeyo doctor aba physician bamumpadde agambye tukole test y'ensigo bakoze test y'ensigo ensigo zange z'okulwala nazo bazigasseeko nengamba yesu mukama kati tuzze ku nsigo nimanga kati ate okusanyala kuno kirabika kiringa ekyali kyambuka obwambuzi ndowooza ekigenze kyambuka era nga bw'okyogedde exactly kuba obulwadde bwatandika wansi mu bigere bujja nga bukola ki
nga bwambuka kati tutuuka wano ku mumwa dokita ngamba wandikoze scan nno eya brain obwongo olwo omaze okukola ensigo nzikoze kati ate bantadde ku ddagala ly'ensigo kati ensigo nazo zireka zigenze zikola ki zitaataaganyizibwa kati bantadde ku kyuma ekikebera okulaba lwaki nsanyala omumwa testing ngenze nzikoze tesobola ozikola musawo nzimulaze nga brain terina buzibu kati ninga naye abuuza what is a cause musajja gwe ebintu nga bingi ebijja bikwegattagattako kino bane netuwulira nga naffe tutabuddwa kati byonna bimaze okubaawo ebyo tumaze ensigo tugenze ku bino kati ngenda okulaba amaaso gange gatenka okufunamu blurriness kati nini bakola testi bagiyita laabu yali awo nga ku Lubowa otesi bali bangambye okukola maze ozikola tuba tukoma obanvuga motoka yange kati namba plate z'emmotoka zolengera emmotoka ekuli mu maaso wooti nga ndaba sisobola zisoma bulungi zirimu ka blurriness amaaso ndaba sikyalaba bulungi gafunamu engeri y'ekifuufuufu naye nti ngamba amaaso gabadde ki obudde bugenda okukyenkera ku makya nga sikyasobola kulaba bulungi nga niyanga kuliko ekigalagambo ekinkutte ku mmunye nga ndaba ntunulwa ntusibira bulungi nengamba wane kati nkoze ndi nzirusenzeyo mu ddwaliro blurriness bwe yatandika tewagamba muntu yenna oba tewagamba musawo nti I'm getting blurry anti namugamba kati omusawo mugambye nti mpulira ninamu blurriness kati nangamba soka ogenda okukola testi y'amaaso kati ngenze Mengo dokita mukwano gwange antesitinze amaaso ng'amaaso munda bagakebera eri tegenda kizibu nga galiko engeri ya blurriness bampadde bifocal glasses kati nga olwo sikyasobola kulaba ntanso ofuna ekizikiza ku maaso nga bwe kawa otudde awo wooli nga sobola kulaba feesi yo bulungi kati bampa galubindi eza bifocal bwe zambala galubindi olaba bw'oziggyako tolaba ne dokita nga wandibadde nno kyokola okimanyi bandikebedde sukaali nimugamba sukaali wede namukebera dda mbadde siina sukaali kati olwo bantuma ngende era nkole testi endala Mengo Nsambya tutuuka Nsambya amaaso tegalaba bulungi ninayo ensigo zintawaanya akati mpulira nina agi y'okufukaafuka mpulira nina enkalamata ennyonta ennumirira bwe kaseera nywa amazzi bwe nfuka katuvaayo tumaze okukola testi zange zebaali bantumye kati nkomayo waka twali tulina fellowship wano ewaka nga bannyingiza bazze kunsabirako oluganda biki tudde mu rocking chair yange kati naye tyalinamu kumanya gayimuka kati gawoga nti otula n'otambula n'okomawo naye nga oli munafunafu kati kwolwo wenakoma okutambula olwatula mu ntebe yange bwe nti mba nnyimuka bwe nti nnyimuke ngende amagulu ne geetema be pwa joints zonna zino nezingoga nti beringi neeyiika kati zino muri joints olaba mukono guno Katonda yatukola tulina muscles eziri muno zikuyamba okuyimirira n'okola bwoti omukono n'ozisula amagulu bwe zikutuka tosobola kuyimusa kigere bwe zaakutuka bwayimuka bwe nti nenziramu nengwa mu ntebe yange kasobola kuyimuka ebigere bikola bwe biti nengamba kawala kange mugamba sweetheart jangu nyamba ontwale mu kisenge daddy cannot walk nengamba why mugamba muna I can't walk nkantidde ne bankwata mpola mpola paka mu kisenge kyange nga sisobola kuddamu kuyimusa bigere nga bwe nnyimuka bwe nti ngwa bubi kati awo ne tugenda ew'omusawo the next day dokita nanga mumanyi kati ffe kireka tukulemereddwa ku doctors hospital nampandika ebbaluwa entwale wa omuntu alina pressure tetakuba nnyo wala byonna limbiyina era bikyakyankuba wala nnyo jika ndi ku ddagala pressure ndi ku ddagala ly'ensigo uric acid biki amaaso tegalaba bulungi kwigandi awo sibitegeera akati
ngenze omusajja eyo Dr. Gowans olwo wali omaze okukola test ya sukaali okutegeera nti test ya sukaali nagikola oluvannyuma naye ate n'okugikola kyali kyamagero. Katonda banne story yange eno erimu Katonda kubanga singa teri Katonda yennyini kubanga alina ekintu kye yali anjagaza mu nsi eno okukola sandibaddewo, naye Katonda yennyini yaŋŋanye yabiganya okuba nti antaasa. Kati sukaali ono okumutegeera bwe nva ew'omusawo kati olwaŋŋambye Emmengo tuvuddeyo ngenze ku Nsambya nvuddeyo hospital baŋŋambye ngende ndabe fizi gundi Dr. Kalyesuubula wa neuro asikola ku neuro ku biki ebyo kati ngenze mbalabye Dr. Gobandikomeningako ali mu Madivan hospital liri awo liri Golobi awo eddwaliro liri awo ly'Abayindi. Tuuseyo Dr. oyo yanyamba okundaga where I have to go for proper diagnosis entuufu. Kati tudde emabega omaze okuba nga amagulu tegakyatambula ogenze ku doctors bakugambye nti ndowooza tetukyasobola kumanaginga wano nebibasobedde kati banyongerayo bampa transfer eyo kadokita oyo yaŋŋamba nti kusinza byalabye sooka ngende nkoleko test ey'amagumba because nesobola kutambula nga bwe nnyimuka bwente ebigere byange byekulula ku ttaka bakya foot drop the joints are given way kati nga maybe bagamba bangendeko ku koso awo Entebbe odwa liri awo ku koso ery'amagumba balabe lwaki nina effects eyo mu magulu gange bitirivu obungi. Tugenze Entebbe tuuka Entebbe twatuukayo leeti nga omusawo bagenze zayisa nga 11 bagamba muzze leeti. Kati mukoddomi wange yali anvuga amaaso tegalaba nywa nnyo amazzi bwe nfuka kumbe sukaali ayingidde simanyi sukaali akoze eki ayingidde diabetes ate mu binnyo. Kati tuuka ku doctors tuyiseewo tugenze ku toto eri awo kumpi n'ewange w'ensolo Sseguku kati n'empulenya yakufuka nimugamba nti omanyi njala gula amazzi tupaakinge wali ku mafuta tunguleyo amazzi mala ogenda kufuka ayimirira ku toto nga tukola ki nga tufuna ekipa y'amazzi nga ngakupanirira bulungi nga mpanirira kati naye nga mugamba nti twangu tugende eka naye nabagenya baali bannize basisters bange okujja okundaba nti bajjanga nnyo bambi nga bannambula bakuba essimu nti agenze kale banninzeko ewaka. Tuba tuyinga mu luguudo bwe tuti Entebbe road nze nsula ku left Doctors Hospital ku right mpulira omwoyo wa Mukama nze kino kyenjogera nga ntegeeza abantu nti nawulire munda yange eddoboozi nga liŋŋamba genda bakebere sukaali singa saagenda ku doctor that night naye ngenda kufa. Tuvuga tuddaka Richard yaŋŋamba mukoddomi wange kakati ate tulaga ludda tuddeeko wummuleko mugamba mpulira my instincts ziŋŋamba bankebere sukaali nimugamba tugende ku doctors go on the right nadda ku right tuvuga si wala nnyo okuvaawo ku toto tuka ku Doctors Hospital juka yisobola kutambula balita akagaali basikaali awo ne banteeka mu kagwilchair ne bansindika tugenda mu waggulu ne bagamba nze gyagenda mu laabu wali basasula 5,000 okukola test ya sukaali njala kunkola test ya sukaali ng'omwoyo anumiriza bakola test ya sukaali. Tutuuka wali omusajja ajjayo kakiitike nga mpurikinga wano kasaayi maama okebera sukaali ali 18 n'alinya paka ku 20 jukira range ya sukaali ekoma ku 10 5 to 10 gaina nga musajja gwe your organs are going to shut down, your sugar levels are too high. Bera banteekeo mu kagaali ne bantwala mu emergency waggulu. Singa seyamba mu Mwoyo Omutukuvu kunnumiriza genda ku testinga sukaali singa siriwo. Tutuuka wali basawo badduse bapapye ne banteekako ekiro ekyo ecupa 11 ez'amazzi insulin okujjamu okudilutinga sugars ecupa 11 nga baziyisaamu
mubiri gwange bwenfuka bweziyitamu enfuka paka kumacha nakaka naddeyo mu range awo nga mu 12 bwezityo naava eri mu waggulu ali mu 20 naddaawo naye nga dokita kyava ajja ndigalwindize nayita mukyala wange namugamba tuula awo nawandiika ku lisiti ye do's no do's byolina okulya byetalina kulya nakola lisiti tolina kulya lumonde tolina kulya biki tolina kulya migaati tolina kulya biki oli kati ofuuse mulwadde wa sukaali ningamba Katonda wa Isirayiri. Tata waffe ng'akolera gavumenti.